Tuye mukyala Rose. Yakutumya ku mukaani. Ku muka Patrick. Yeyisaani. Ye Rose. Ye Rose. Yakutumya ku Patrick. Gwe Sylvia. Bwe baga byenjogera si ebyo. Okimanyi nti Patrick gwe yakutumyeko bawange. Oba badde tokimanyi. Baawo. Ebyaddala. Olwatuuka. Yatugambye mbuno mu nsonga za ssenga mbu wali tolina kyomanyi mbu ye yakuyamba nako mumugera ne mukulira mu bibuga ne mwerabira okukola bye mulina okukola era ye engeri gye yali nti mwana nzalwa ya kyalo ensonga eyo nga bazimutendeka bulungi era ye yakola ki yakuyisa mu mbeera wabula oyo omwana amanyiira ate bannange amanyiza mpaka nze yamuyamba nze gwayogerera ebyo mbuno wabula bannange yasenga mwampisa nange n'embeera wali ng'abyogera mbadde ngenda mulagako mbadde nja mulagako Ndi mukazi maama. Bantu bankuza bankuza nnyo bankuza buli kimu. Oba omanyi meaning y'okuzibwa. Then Rose. okimanyi kiti yakozibwa. Manya alina ssenga. Teyakuzibwa atya. Can you imagine? Omwami akomawo alinza osigala akola ekyamutikkule. Rose. Nze Sylvia gwayita maid. Era wali maid. Nteekeyo amazzi g'omwami we. By that time yali mwami we. Right now wo. Sabula embaga olwatuuka. Sylvia gwayita maid. Gweyali ayita maid by the way. Tagenda mu maaso era omwami nga bwe ngenda okulaga naye yavuddeyo n'akikkaatiriza n'agamba Sylvia ono yali tannaba kujja nga mu nsonga zezisenga amazima tuvu tolina kyokola ki nga Patrick bw'ayogera wabulira ng'ogwo ogusajja Patrick nga ayogera ebyo bw'atyo amaze kweteesaawo saategedde naye yakikkaatiriza Patrick nga musiruta bannange oyo omusajja wabula anti wakoze bino tanze mbadde ngenda balaga kaba bombi nabadde saagalawo luyoogaano munange oyinza okuttaawo omuntu okitegedde era ne tugenda mu maaso omukyalo ono n'agamba nti ye ono omwami wamugayaalirira mbuno ye gwe watumanga okwala obuliri ng'era bw'owuliraawo egyo mirimu gy'abaawusigaalo mirimu gy'abaawusigaalo kati nze sente musasula za bwereere okwala obuliri bwo awo ate kansooka empozingemu awo gwakusinga nga gwansinga gutya okkiriza otya awusigaalo okwala obuliri bwo musasula sente zange alina okwoza engoye alina okukola buli kimu golola bikiriki nze omwami mufumbira bufumbizi mmere ne muvaira ku dining n'alya kaakati n'ogw'emmere nagwo atugambye yagutokola tuddeyo naye wadde weekalakaasa omukazi ono yakuyamba nnyo yaŋŋambye bwe wajja ng'ova mu kyalo walina ekirwadde ekyali kikuwunyako walina ebizibu ng'ezeewoza ekikazi kuba n'akutwala mu basawo ne bakujjanjaba okimanyi alina bye yeerabidde okugamba nze simanyi bye yeerabidde nze njogera bye yaŋŋambye yakuyamba nnyo n'akujjanjaba kwe kulabikako bw'otyo okutandika okumanyira abantu okitegeera yeebale kunyamba naye ate yeerabidde nti nange gwayita gwe yayamba nange namuyamba gwe wamuyamba ki emirimu gyomukoleranga ewaka sente yakusasulanga aŋŋambe yanyamba n'atwala mu ddwaliro mubuuze sengawe alina kyali amukoledde sengawe okujjako omanyi abakazi b'omu kibuga baasiruwala walowooza nti afunye sente nalowooza bwe kimu sente kizimala okimanyi nange nze yamuyamba n'okufuna abo abaana otya okimanyi simanyi ate saagala munyiize kampite bebi nejjangu tukyayogera naawe ebigenda obagambe luno si lwakuggwa naye ekirungi n'omwami alayika gyali katumulindeko tulabe maama esi byakuyomba twogera ng'abantu olwo gyali omwami gyebaliko sebo obadde owumuddemu tewali nyo buzibu taata mbadde nsaba twogeremuko katono yego mwami Patrick mbadde nsaba ani mbadde nsaba mukyala kuwe ku saati katono batuwe ku saati katono mwami ayambaleko
twogere ng'ayambaddeko. Mamu tutabula n'omwami wange mumugyawo nga tayambadde. Nga tayambadde tofaayo kiggwa leero gwe kakkana. Kakati mwali musanyusa okulabako. Gyebaleko emirimu gy'okola. Abakamera abantu balina buzibu wadde n'akatono kuba tolina musango gwakoze si kyekyo. Nedda ssebo. TV gye tuvaako awo nga omwami omukyalawo omukyala Rose dozo omumanyi bulungi. Omukyala Rose tumubuulira naye. Simukubuulira. Kaakati nno ye yaŋŋambye wamusuulawo n'abaana tokyabeera waka tokyamwagala mbu ateebereza okuba nga wadduka n'omuwala eyali omukozi wano. Kati ye ayagala kumanya mazima wamukyawa onookomawo ewaka ye otandika otya okwagala omukozi wa waka. Obuzibu bwalioddawa. Oyo omukyala yabalese mwamuleseewo. Omukyala ani abalagiridde? Ye kennyini ye yatulagiridde. Waliwo abatulagiridde nti olabika obeera wano. Ne mmulekawo? Tetulina gye twamulese. Oba muli naye? Tetuli naye ssebo singa era waali wano. Ffe just twagala kumanya ku sayidi yo obyogerako ki. Tetuganye kale omusajja osobola ofuna omukyala omulala ekyo kya bulijjo naye ate omukozi. Omukozi yali amusinga katuuza oyo omukazi omukazi kale ekyali kikyafu ekyataba n'okuntama. Ekyo ekikyafu? Ekyo ekikazi kyali kikyafu olaba oyo omukazi simwegomba nako wadde n'akatono. Ate lwaki? Simwegomba. Oli mama w'abaana bo mulinamu abawala aba basatu. Namwe mugenda kuzaala. Muwalabye gwe ye mwana maama. Oba tetunnamulaba. Mulimu ekintu ky'ogumiikiriza neeza oli omukazi naye si wakugumiikiriza era nagumiikiriza ebbanga ddene okuusa nafuna awatuufu. Awatuufu walaba mukozi wa waka tewaliwo basa. Gwe nalaba kumaye yali amusinga. Yali amusinga ki? Yali amusinga kubanga oli omukazi oyo omukyalo omulaba ye yali amuyamba buli kimu. Ngaki? Yali amuyamba buli kimu kubanga omukazi ono alina waaka.